Omuwala w'emyaka 17 abadde asoma siniya eyokusatu ku ssomero lya Mpoma Girls School erisangibwa mu Gombola Inama mu disitulikiti ey'e Mukono awuniikiriza ekyalo bwe bamulagidde okutegeka ebintu byadde ku ssomero olwo ye n'asalawo okugula amafuta ga petroli n'ageeyira ne yeekolezaako akabiriiti n'abengeya. Canarian Maria Ndagire abasinga gwe bamanyi nga Kani abadde abeera ne bajjajjaabe okuli Sise ne Sam Kiwanuka ku kyalo Kisowera mu Gombola Inama mu disitulikiti ey'e Mukono. Ono ng'alinnya n'ebisago yaddusiddwa mu kalwaliro ka Kisowera Medical Center oluvannyuma gye yaggiddwa n'ayongerwayo mu ddwaliro lya Kiruddu e Kampala okuweebwa obujjanjabi obusingakaawo. Bino nno byaliwo ku Mande ya wiiki eno nga February 3. Ebyembi Kani yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku Lwokubiri era yaziikiddwa ku kyalo Kikubampanga mu Gombola y'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke ku Lwokusatu nga February 5. Maama wa Kani omuto nga ye Pastor Stella Namukasa atunnyonnyodde engeri gye bamulagidde okutegeka ebintu bye agende ku ssomero kyokka ye n'asalawo okukwata amafuta kweyokya. Amanya Pastor Stella Namukasa nga ndi muzadde wa Canarian oba muyite auntie. Canarian Ndagire yokumyeko omuliro olunaku lwe Sunday yali ali supposed okuba nga reporting back ku ssomero naye waliwo embeera yabalukawo n'atugamba nti tayagala genda ku ssomero ye ayagala kubeera mu ssomero eddala erya dde. Kati mu process eyo okumugamba lwaki togenda ku ssomero yatugamba tumuweeyo 1 week agende ku ssomero. Namukasa agamba nti oluvannyuma bakitegedde nga Kani aliko akalenzi akabadde kamuyinudde nga kano kakola bwa makanika mu ttawuni y'e Kisowera nga kategereseeko limu ya Bashir nga kigambibwa nti kano kandibanga ke kamuviiriddeko okwekola bino. So tetwamanya kiki kyaddako afterwards nga jjajja amugambye yeetegeke bagende ku ssomero nga jjajja avuddewo katono atutta abazzukulu abala ku ssomero eriddakaawo omwana bagenda otuyita kubanga liri nearby the home nga batugamba omwana yeeyokeza. So that is how we came to know nti Canarian yeekumyeko omuliro naye ng'ensonga ze yali atuwadde zeezo nti yeetaaga agenda ku ssomero back wabula ayagala bamukyusiza essomero adde ku lino ery'okumpi asobole okwakisesinga boyfriend we. Kakulembedde mu misa eyakulembedde okuziika musomesa wa Kereziya George Semakula owa St Jude's Parish mu Kasana Luwero Diocese yalaze okunyolwa okulaba nga Sitaani yawabizza Ndagire muyite Kani okutuusa okwejja mu budde. Naye bwe mpulira nga Mary yafudde n'esikamu ate ku myaka emito gye sinnamanya kubanga ndabye ku mulambo gwe wali ne ŋŋamba kitalo Sitaani mbagambye nti ali buli omu waakola ki wayimiridde awo akuli kumpi naye Sitaani atukozesa. Amina bannaye. Sitaani atukola ki? Atusemberedde. Naye okwegoba ku Sitaani okakube olukokolo kagambe semberayo olina kukola ki? Tokoona munnaakuliraanye oyo si ye Sitaani gwe njogerako. Tufunye ekikangabwa ekitali kya bulijjo bwe twafunye amawulire nti muwala waffe Canarian Mukama yamwise okumutwala mu ggulu. Muwala waffe tubadde nga tumutwala emyaka gino gyonna gye tubadde naye okuva mu 2014 okuva muto wange Irene Nakazi bwe yatufaako nga ye first born waffe mu maka gaffe era tubadde tumuyinamu ebikugamba tumusuubiramu bingi. Twabeerako naye wano mu America era ne mukumukomyawo nga tumanyi nti okusoma kwe kujja kubeera beta ng'ali Uganda ng'ali mu bantu be ate era abamutegeera naye Mukama si bw'ati bwe yasazeewo. Kenny was a good sister for me. She loved me so much, and I loved her, and she'll always be there when I need her, and then I will see her when I get to heaven, and then we'll have a great time together. Ye Reverend Samuel Kiyingi naye yalaze okunyolwa olw'ettemu lino Ndagire yeekozeeko. Naye mpulidde ennaku bwe ndabye omwana ono ng'agenze mu ngeri efaanana bw'eti. Nkwebaza ssebe enjiri gy'otubuulidde alina amatu ayinza okugyamu n'atabirekaawo. Oluusi bwe tugenda okuziika abamu bagamba obudde buweddeyo naye okufa kutta pulaani yonna ne bw'oba obadde ogenda mu Finland taatawo n'afa oba omwana ng'ono
ezo sente ez'ennyonyi zikola ki? Zifa n'omala okuziika. Kati pulani mmeka ezammwe zifudde okusobola okujja okuwerekera ono? So nga Daniel Miro omutuuze w'e Nama aliko amagezi g'awadde abazadde. Nga ndi best friend wa uncle ono Damria Robert abeera mu US, abadde aweera omugenzi Canelian Mary omuyizi waffe eyafudde. Kisakusalirwa nnyo okufiirwa omwana ono abadde muto nnyo, omwana wa senior 3, naye ndowooza ffe nga abazadde kituwa ekyokuyiga ntwetaaga obudde okuinteractinga n'abaana baffe nga tuli nabo ewaka ate nga bali ne ku ssomero, obakyalira okwogera nabo nga tumanya ebasoomooza nga bali ewaka ate n'okumanya ebasoomooza nga bali ku ssomero okusobola okubateekateeka obulungi. Kwaba otunuulira omwana ono bamugaye kwetegeka agende ku ssomero, naye ate nfe ky'okwetegeka okugenda ku ssomero yeetegese kukola kikolwa kimujja mu bulamu bwa nsi eno. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukama Katonda wa Isirayiri atenderezebwe. Haleluya. Kubanga alambudde eggwanga lye n'aliramula. Haleluya. Asitudde amaanyi ag'obulokofu. Haleluya. Mu nnyumba ya Dawudi omuweereza we. Haleluya. Nawe yayogera Mukama. Abooluganda tusembere tuziike mukwano gwaffe. Kubanga Katonda omuyiga wa buli kantu yasazeewo okuyita mukwano gwaffe muganda waffe ave mu nsi Mary. Omubiri gwe tuguziike mu ttaka mwe gwava. Ettaka mu ttaka, evvu mu nfu, n'enfuufu mu nfuufu. Olw'okuba Kristo yazuukiranga ye mubereberye mu bafu, oyo aliddira omubiri gwaffe ogutalina bwe guli n'agufaananya ogugwo ogw'ekitiibwa muganda waffe oyo Mary